Bwatyo Pulezidenti ng'awerekeddwako alo bayingira ebizira mbaze kulaba Dr. Kano Kizza Besigye oluvannyuma lw'ebbanga eddene gy'abadde mu mbeera eyo. So please tulabe bali buzira President Abdisa Ebizira bagenda mu maaso n'okubakolera bayingira ebizira okulaba Dr. Kano Kizza Besigye awerekeddwako Secretary General w'ekibiina Province Longoya Sako Time. Dr. Kano Kizza Besigye oluvannyuma okuva mu ddwaliro olunaku olweggulo bamufiteyo nga nabwe si mufungize olw'embeera ya hunger strike gy'abaddemu ensangi zino. Jjukira nti akyali mukomera wano Ebizira. Olunaku olweggulo kigambibwa nti Dr. Kano Kizza Besigye yaddusiddwa mu kiriniki owali Bugoloobi. So bw'ati Pulezidenti ng'awerekeddwako so yembeera eyo mulungi atuliza tulakakusako ekimu tovaako okulinde abavuddeyo munda Buzira wali wano Ebizira. Embeera eyo eno y'Ebizira maximum prison. Oli ku UG Update TV kubadde osinza okuba ng'otuliza ku mukwano gwange ali eyo webale kwekumira ku mayingo gano wabula ggwe atanaba kuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange. Nabagamba nti oba omaze okukona ku kigambo subscribe towerabira kona mukadde akadde ako kuyambako kuleetera notification message okusobola okulaba nga obeera alert ng'ofollowingako buli kimu ekigenda mu maaso. Baganda bange abali e Qatar, abali e Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu US mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Olwaleero Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde abitaddemu engatto n'ayolekera eri e Luzira Prison okusobola okugenda okulaba ng'akyalirako Dr. Kizza Besigye. Kigambibwa nti nno embeera gy'alimu si nnungi wadde n'akamu n'akeddagala tewoomya nakabululu. Era ku makya twafunyeko information nga kiraga nti nno Dr. Kizza Besigye addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi, ng'embeera tewoomya nakabululu, naye katwongere okuba nga tumusabira. Jjukira nti nno abadde ebbanga lyonna awozesebwa mu kkooti ey'amagye era eno ng'akulunguddeyo emyezi egiwera kuva mwezi guli oguwedde. Ebbanga lyonna alimazeeko kuva mwaka guli oguwedde nga tryingibwa mu military courts gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era embeera ye bwe yagendedde okuvaayo nga si nnungi wadde n'akamu n'akeddagala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kubadde osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo mwenna abali mu diaspora mwebale kwekuumira ku UG Updates.